akasente kituufu wamma tokaddiwa kituufu kiweraliikirira olwanalongo nebbanga ly'omuwadde okubeerako mukama nga tugenda mugalamiza mu kifo kino tukatusaba mukanga okitukuze era okiwa omukisa abeere omubiri gwe gubeeremu otuusa ku lunaku luli olw'okuzuukira bwe lutuuka mukama omuzuukize mu maanyi mu kristo yesu mukama waffe n'omusango tugamba kubanga mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda nabo abafiira mu kristo be balisooka okuzuukizibwa naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo nalongo imeerudda mu kifo kino naye bayibuli ebyawandiikibwa bitugambye nti yesu bw'alijja okutwala ekkanisa ye ku lwa rapture abafu bano abafiira mu mukama waffe beala mukunonyeza ey'oluyimba lindako katono naye ojja Yesu mulungi Yesu mulungi Katonda Haleluya Yesu mulungi Yesu mulungi Katonda Haleluya lokola onya Katonda Hallelujah, Yesu Musa, Hallelujah, 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 njagala kutuusa okusaasira eri omukyala Susan Makula n'omwami we omusumba Pastor Bujengo bazze bayimirira naffe ffe mu Africa oba mu Uganda in the traditional setting
omuntu wafu obulira obubakanga buno obutali bulungi bwe buti kikakatako okusituka teekamu engatto genda okungubaga genda oyimire nabo basupportinge wabudde so kye tuzza okukola so kulwa Patriotic League of Uganda abantu bawagizi bonna aba Patriotic League of Uganda kulwabawagira General Muhoozi Kainerugaba tuli wano kungubaga ne family eno because ebadde yimiridde naffe mu lugendo lwaffe lwonna so njagala obbasaasira nobawulira nti Katonda yatuwa abazadde baffe era yabazaayo so twebaza Katonda olw'obulamu bwa mukyala Nalongo awumulidde ku myaka 68. I want to bless God for that, for the gift of life. Myaka 85. Those are years of glory. It's my prayer tonight that we trust God for okirabo ekyobulamu obuwangazi. We should never have to bury the parents tebalina tuziika ffe tunuziika bazadde baffe. So nebaza mukama ku lwekyo nebaza mukama olwa family eno n'olwabuweereza bwa House of Prayer Ministries mwebale kuyimirira ne family eno. Yes. Omubaka bw'omusumba abulidde olunaku olwaleero ayogedde ku kintu ky'enguzi n'agamba nti kitandikira ne ku musomesa wa Nasale. Nteekateeka gye mulina okulaba nga mulwanyisa enguzi nga pya. Ejja kwawukanako ne omubaka Brenda kyagambye nti ffe tulabira enguzi ku parliamentary level nti kubanga eri waggulu. Nja kuzaayo era African setup. Ffe tusuubira nti abali waggulu obukulembeze obuli ku ddaala erya waggulu lirina okuwa abantu ekyokulabirako wansi kubanga incomes waggulu ziri waggulu. Omuntu osobola agamba nti tojja kulya nguzi nga tolina kyotegula bo balina ekyokutegulako kubanga kyo kineneko ennyingiza yaabwe waggulu naye era still nja kugamba nti buvunaanyizibwa bwa buli ssekinoomu okulwanyisa enguzi. Let it begin in your house. Kitandikire mu nnyumba yo, kitandikire ku mulimu gwo. That is what we call as in collective effort. Before nga tonnasonga lunwe mwoli alidde akabumbi kamu ne milioni 7 nga tonnasonga mu yatutte 5 gwe what has been your contribution ku mulimu ewuwo gy'okolera ogaba ogabira ddala toliira ddala okiraba leero teri muntu asinga kulya nga wa LC1 eyo sitampa ennaku zino teriiko ki owa 1 atwala owa 3 ate munyaku zimuzibu ba RDC n'abatufuukidde ekizibu so tetugenda kusonga mubali nti kubanga ba easy targets nedda. It has to be a collective effort. Mukama wange General Muhoozi Kainerugaba chairman of Patriotic of Uganda kakwata mwenkasi mugenda kudduka era balira ddala nobabuulira ekituufu mulira ddala kuno omulembe kubanga muli lucky. In fact tuli privileged nti mukama waffe commander in chief President Yoweri Kaguta Museveni is a very patient person. Tetuliddayo kufuna mukulembeze ali this patient nti cabinet eyo nga twatanise tubagambe buli omu atalyanga kasituke tajja sigaza n'omu ku cabinet but njagala bakakasa nti abakyalya muli mu last lab kubanga mukama wange kakwata mu enkasi tetugenda kubikkiriza ebyo obujozi n'obukumpanyi obwo buli open obuli tetugenda kubuguba. Yes, so njagala kukatiriza kino ekintu nti it is a collective effort. Buli omu kyaba asobola okukola okulwanyisa enguzi, let us do it at your place of work ne mu kanisa. Kati enguzi yamamira dda makanda abantu bagasimbira ddala buli wali. So mbasaba my dear Ugandans tulwanyise ekintu ky'enguzi starting from a personal point of view, point of view before we take it to the national level. Okay. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Anything to say? Just a condolence message that goes to the family. Nebaza buli muntu yenna aze okuyimirira wamu ne muganda waffe Susan Makula afiiriddwako mama we n'entubuza okusasira kwange okuva PLU newa General Muhoozi Kainerugaba mukama waffe nembebazo always okubeeranga naffe era nensasira buli omu alina obuzibu mu corruption. Nembategeeza nti 2026 General Muhoozi agenda kujja era bulijjo mpandika ku tweet account yange mbagamba nti vaccine ya corruption yatuuka dda General Muhoozi Kainerugaba era kati abagikwatidde akati
muli kumpi kulaba gye mulina okugituuza. Muhoozi Kainerugaba ali wano kukyusa nsi ye, kukyusa Uganda, era nga mbasaba mwenna mumuwagire, mumujoyininge, mumufollowinge, mumusupportinge, mumwagale nga ffe bwe tukolawo, ensonga nti tulwanya Uganda empya eya Great Generation, tuzimbe eggwanga lyaffe emyaka egijja nga tetulina kwejjusa. Amannya nze Kemirembe Kellen. Neyanze nnyo omukisa gw'ompadde okusooka ddala tuli mukungubagira jjajjaffe atugenzeko, naye njagala to go straight to kintu ekyenguzi. Lumu just of recent kabaka wa Buganda yagamba nti eryokanga netoonya ne tulaba kye ayina engeri gyakyogamu omuganda asobola okitegeera nti eryokanga netoonya omanyi okuvaayo kwa MK kwe kuleetedde bino byonna okuzuuka. Ani yali abaddeko nti MP asobola okukwatibwa olw'enguzi n'asula mu kkomera for more than 35 days? Ani yali akimanyi? But it is because of General MK azze okuswaza nti kat right now katandika butanzi enguzi egenda kuvaawo n'amaanyi amapya agafa abavubuka. Amanya nze Muluga Ivan, aspiring youth MP Eastern Region, era ngenda kujja tunyumyemu n'abavubuka aba mu Eastern Region. Amina.